bulungi okujjako nze ngutambulidde obubi. Kiki wenyumiriza kuva wajoininga music in this year? Tufunyemu ku ssente, tufuna mikwano emipya. Kale n'abalabe bapya naye nga wetuli si wabi kusinza wetwali before music. Ennaku zino tukulaba opisa ekintu kya Nkwakyo Festival on 31st. Tusuubire nti this time around tekigenda kutaataaganyizibwamu yadde. Ffe beto bwe biba kitegeera kale ffe tubeerawo nga tuli unpredictable. Ate gwe olumu oba osuubira ffe si tuba tukola ki kale byaffe biralamu naye abantu kulaba bagenda babibuuka bayita ba followers abo yamaani. Wataddewo ne bandi sebo ng'ekuba nnyimba za Yesu kyokka gwe wavaayo n'ogamba Yesu mubi kati ne twebuuza alien storage. Ali Yesu naye Yesu tamalaayo naye ndi mukkiriza ndi wa Katonda siri wa Yesu siri munaddiini naye ndi mukkiriza obyawula kati sirina ddiini naye ndi mukkiriza. Kati ekituufu ekikujja mu music ki? Andi kati presidential candidate. Olutuwa okuva ku ntandikwa ki ekikusikiriza oyingira obwa politics ng'ate wajja otukuba music? Andi kati twabagamba abaana ne batukakaana batugamba kati kunze waayo sanga level bw'obeera mu kirasi esooka ebibuuzo bye by'edda bikusindika mu kirasi eddako. Osuubira nti onoova mu music industry n'ojoininga politics onoosigala obuwagizi bw'abantu nga kati bw'olina bana onoobusigaza? Andi bano benina sajja nabo nakola bukozi ne batweyungako kitegeeza ne gye natugenze ate ennyimba tugenda zidiriiti nga zo zijja kubaawo bo bajja sigala bagubaala natufunyeyo akadde nga tutayunga akamu bwe biba obimanyi. Naye nga qualifications zo ziyina ezikutwala ku bwa president? Nizo basi zirina kuba n'ez'endongo saazirina endongo nenjesibako bwesibye era abamu ne bagamba sigenda malako munaye ne malako kitegeeza newali nyinza okumalako mpola mpola mwana. Ebbaluwa ya senior 6 yogirina? Andi nene certificate y'endongo sajja nayo gwe jasi gwe swama mu buswami segedde. Baprogena zigisaayo kibuli. Ndi sure nti nno ndi mujo waaje okusinga abasomye ennyo abamu. Kubanga ne yasooka okusomesa omuntu osanga tewali amusomesa jasi yakozesa magezi ge. Ne yasooka ne yaleta ekigambo degree ate ye teyagirina. Ate yasooka kujetikira oba yasooka jetikira mulala. Kitegeeza ali mugezi sirimu abagezi ensi erimu abagezi abalabibwako abalala era ekiri eno kyetutwala eri n'okusinga ate tugenda kubeera dangerous nnyo. eno mudongo tuba tubasibisa bugogola kwa bo badde balabanga enjegere eka ate eri gyetugenda senyenge yamaani. Abantu basuubira ki alien waalinya kuba president bw'ati kyo kyagenda okusookerako? Basuubiza bali abalala bajja kubba manifesto yange. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Koli tugamba nti nobeera ngo subscribinga likinga ate obeerenga osharinga. Muzeveni Megatron is my name and ne ganja fadi kulamulira agesigika. That is alien skin for you. Agamba nti omwezi guno anti yavayo n'agamba nti wakoma okubeera nti afundikira ebyokuyimba ajje mu byobufuzi. Era mu bantu abakoze obulungi ku weekend alien skin yabadde mujukira nti performance ze zabadde zakyamudde abadigize omwana ono bamwagala music abantu bamwagalira ddala era bulaba bw'alinnya ku stage vibe zongera okusituka mba kituuze so twamulabyeko wali ku Zina Beach Festival yabadde festi eyabadde waneegu yabadde ku Coco Beach yakyamudde bulungi abaana abo performance weri wano ya mutindo gwa kika kya waggulu nnyo. So alien skin alina n'ekintu mwayagala okutuvugira. Bino kimu bibiri atujjukiza nga bwagenda okunnyuka. Okitegeera? Anyuka in fact nga 31 Desemba ono yennyini. Naye amawulire gokka agagenda omunoonyanga lumu. Gagenda muleetera okusimbula 2024.
mu nsimbula ekyasingidde ddala okuba ey'amaanyi. Ganja kino kyewayogera nti omukulu ayina ebintu bye yakoppa ku bana abantu abasatu. Bebe Cool yamukoppako ki? Showbiz. Era ennaku zino tamuta. Remember balina we baabadde Bebe n'abanga amufujjirira ssente. Era omuyimbi eya stage eyali waggulu headlines ekivulu kino ekigenda obbeera tondeka ekiwaatule tonkanga kanga gundi Alien Skin yali waggulu butereevu. So Alien Skin simanyi abebe abalaki right now kuba saawa eno Bebe ye munene mwinaalimu butereevu ye munene ewa Muhoozi project era mu bivulu ebyo ebisinga simanyi agenda abalala twana lungi tugenda wa yakulembera Alien Skin amaanyi gano agajja wa Bebe Bebe yalina kyalaba mu Alien Skin oluzamulaba muki realistically Alien Skin we tutuuka ku ground engeri gye yayingiramu abavubuka kitegeeza kyamaanyi nnyo by'obufuzi by'eggwanga lino okitegeera. Remember omukulu yayagala numbers ayagala numbers ate ze numbers zaabwe numbers ze basinga okwetaaga ne bwe zibanga si za politics naye nga basobola ozibikira mu politics okitegeera. Jjukira nti Bebe Cool buli waabeera nti kyaliwa Alien Skin ng'ate ye influencer mu by'obufuzi Alien Skin bw'agenda ku stage n'aperforming abantu ne babala banga bagudde eddalu okitegeera politically be kijja mutwe gwabwe nti n'embyobufuzi asobola okuinfluence asoboleta numbers naye nga bantu bangi nnyo abaagala Alien Skin mu music naye nga bw'oleeta ebyobufuzi bagamba essajja libadde ki okitegeera. Kati Bebe Cool agezaako okunokola ekintu kino kye bakola Alien Skin kye kino kye bakolanga Bebe kuba Bebe twamulabanga ku stage bw'aleetera ani bw'aleetera principal nga bamuwa bw'atamuleetera enduulu evuga kati yeyembeera Alien Skin abantu mwe bamula okitegeera. Kati ye Bebe Cool ebyaddala yalangirira nti munnabyabufuzi okitegeera newankubadde nti muyimbi naye yalangirira nti munnabyabufuzi ayina ekibiina kyatembeeta oba omuntu gwatembeeta kati agezaako okukola ki okukwatako ku masannyalaze ga Alien Skin agali music ne politics bitambula ebi bibiri ba musicians baba influencers okitegeera. That's why Bobi Wine bayagalanga nnyo mukakanya mu mbeera etya nti agenze tugeze eggulu masses ne zijja nga mpitirivu nnyo ne bagamba nti tebagenze kulaba munnabyabufuzi bagenze kulaba muyimbi okitegeera. Naye ebyo ebintu ebibiri kisobola okubeerawo nga bwe tukiraba ku Bebe Cool kisobola okubeerawo nga bwe tukiraba ku Alien Skin nti abantu babaagalako music ne bwe kituuka ku by'obufuzi si bwe kiri naye ate ku Bobi Wine byali bibiri music okitegeera n'ebyobufuzi kuba ye bwe tukakasiza ekyo tuyina abawagizi ba Gagamero be tumanyi nti bawagizi ba Bebe Cool musically naye ng'ate bawagira Bebe Cool bawagira Bobi Wine mu byobufuzi okitegeera. Kati awo kiba kizibu nnyo okuleeta statement nti Bebe Cool Bobi Wine agenze hoima gundi muyimbi ye yagenze era abantu yaba basombodde okubajja yonna gyabajje ogenda omulaba so kati Bebe Cool saawa zino agezaako kwata kumanyi ga Alien Skin jukira ye buli we bamulaba shogirabe yatondeka ekibwatule tonkanga abantu we bajja bwe bati nga bataddeko n'obukofiira silent majority omanyi kitegeeza mbyobufuzi jukira ye Bebe Cool atunda obusaati ku miryango n'atunda n'obukofiira ku miryango mukyala wa ataavaawo osegera nono mukyala wo ne biyata abeerawo nnyo kulabeka nti ebintu bitambula malidaadi saana so kati abantu bano bwe bajja ne bagula silent majority bajjamu aba NRM naye wali mu video ba mu bifaananyi bajja capturinga nnyo balage nti namba eno ogiraba namba ogiraba nakyo nani agenda osinga okifuna mutwala nti Bebe Cool ayina engeri gyagenda osika bwana sente ono Bebe Cool yafunamu kuba Bebe Cool yatuuka ewali omuki ono tatuukayo ono kati agenda kulya bukunkumuka era Alien Skin atuuse yensonga lwaki Bebe Cool buli kanako amusanyusa bwamusanga bwamukola tajula na munyiga masaji okitegeera jukira ono talina access kubali abasajja ono yayina era nze nina wembadde Bebe ayina gwakubidde essimu nga ddiru ya ssente okitegeera kati ye mu kunyiga amapeesa ge
alenga strategies n'atunuulira ne ba personnels abagenda omuyambako nti wano wembeera ne namba eno nenguza omusajja proposal yange ngenda kuyamba abantu bwe bati sifunawo biliyoni zange kati ekivulu kye tugendamu kyayi kya 25 olowooza lwaki slogan yakyo eritondeka ekibwatule tonkangakanga president slogan gye yakozesa togezaako okunkangakanga kaakati n'ekirala ekijjayo ekyo ekinyusi ekyatonkangakanga okimanyi waliyo abayimbi nga bo balaga tebali ku saidi ya Nuupu bangi nga bwe tulaba Alien Skin nga bwe tulaba Ronald Mayinja okigera ne Bebekulu yennyini Ronald Mayinja bakyamubala nnyo mu kintu kino ye bamulabanga mu naafu talina baleeta yakola drop bw'anaayimba yagikola naye kino ekintu kirimu abantu abakivuga anti wuliriza okumuleetera okukola drop eyo kyemmanyira sitayi yamugaa nti kola drop eyo eyatondeka ekiwatu etonkangakanga nti bo baagala bano abayimbi abalaga nti bali ku saidi ya Nuupu bakozese nnyo slogan eyo kati abantu bwe banajja kano katonkangakanga kategeeza temutukangakanga naffe tulina amaanyi kyekyo ekiri emabega waakyo so alasito oyo musajja mugezi nnyo ate jjukira ye kuva dda alina numbers alina ababe na wali ebyobufuzi bwe byanyinyitira ennyo era baddaihadi be bagendanga kati saawe nagasseeko aboona aliye okitegeera kati awo omuliro ogugenda wali oŋŋambye nti aliyeni bebe yasinga omufunamu nnyo bitagambika kuba aliyeni alina numbers ezimuwuliriza mu musicali kakati ate ye bebe alaga ffe twegasse naffe bagamba abayimbi simanyi bw'oba towagira Nuupu tolina maanyi g'olina tosobola kuinfluencinga kati ffe twegasse ba Alien Skin ba Bebekulu ba Ronald Mayinja tetuleese abantu ekiwaatule nga bali baga ekitegeeza bano abaana basobola otukolera omulimu anti bo bagira banguwa okujja batuula ku mmeeza enneekulungulivu tukoze tutya nga batemera oba bino ebyobufuzi binaatera olugira nga basayiningani Alien Skin jangu oyimbe ku gundi ogenda kuba ebivulu campaign zaffe zonna nti tugenda kuwa obukadde bubiri oba bebe najja n'amugamba kati diiro nze naawe ffe tugenda okwedilininga obukadde ye bayinza omuwa akawumbi n'agamba gwe ngenda kuwako obukadde bibiri mumala Alien Skin asobola ozzigaana tasobola era ajja natuuka ku extent amukubira akasimu nti onaagenda okulaba muwozi sajja atwagala okitegeera era bukadde bisatu we buli wano onaakola bw'obeera obadduka buddusa okola tolina woganira ekipayopayo nga bagenda nga batuula ku rawundi table nga basayininga ate kano katulipana mbusayo naagenda kujja yeesimbewo oba waliwo kyemmanyiriza akakantu omanye ekikamwogeza abala naye byabufuzi maaso eyo ebyobufuzi tebabibala nti ngenda kwesiiba alina statement gyakoze n'agamba mbw'omusomesa yasomesa omusomesa yasomawa okitegedde n'agamba mbwe yatandikawo diguli yaani yagimu ye waagambira mbwe ye mugezi n'okusinga abaliyo nze kyeŋŋamba ayinza okujja wano n'azoganya atasobola kujja mu byabufuzi talina mpapula leke kubuzaabuza bantu wabula talina mpapula asobola ozijjayo naziteeka ku mmeeza ye kennyini nza nno okujja wano nga kimulwana kirina senior 6 mulwana wa senior yakubiri mpozi ng'asoma machuwa okitegeera naye nga wa senior yakumeka yakubiri ezo statements ze nga yakajja nga tannamera biwawaatiro okitegeera kati right about now kizibu nnyo mulwana ebyobufuzi byabala ekyaddala naye abibala atya abibalanga muyimbi gwomanyi omuyimbi sente zavaamu nga gwe mutwe obake kasongezo ka campaign enamba tugeze 2026 Muzi project oba president Muzeveni tova ku line nga Alien Skin ye muyimbi agenda okuyimba ku buliraalo ate bategedde mbwa abavubuka balimu balimu obululu bw'amaanyi nnyo ate kati nabo baba beetaaga namba zegenda okujja okugatharinga nga Bobi Wine kye yakola zino gundi ze yatambula jukira kiri bwe kiti Bobi Wine bw'atambula ne bagaa nti abantu abaleese lwakuba nti muyimbi kati olwo bano ababadde babasomba nga babasombera mu baasi bwaba bafunyeyo lya Alien Skin lyabwe nga bagaludira bakae kaseese waliwo abaamaala abali bagenda kujja nga bazze na maalo bagambe muwozi walabye kye yakoze kaseese nga kiri gundi sendi kye yagambye in case nga ekivulu yakitadde wa gundi nakkiriza nakivubu tebajja kulaba Alien
bajja kulaba ku kisaawe balabe ku butebe balabe ku muddo bannamasaka so kakati eyo embeera bwe finally yavudde n'agamba n'okugamba mbu ekivulu oba mbu ekivulu babadde tebannafuna gundi ntuufu naye final amawulire genfunye mbw ate mbw ekivulu kiyinza okubaayo ne bayinza okiteeka ku wanda walodi mbu yonna gye kinaabeera ekikulu twagala omukulu ategeke ekivulu kibeeyo ekivulu kye twagala kuba twagala nkwakyo festival butereevu bageto yuti be bonna baani baagala kuba twagala abantu kusanyuka bagenda okwekwaca so 31 ng'abantu bayingira omwaka ng'enkuuka eyinda mu lubiri emmengo twagala n'alien skin oba ateeke ku Uganda Museum sinawulirawo alangirawo abantu awo wabi baaganawo n'ebivulu nti waliwo ati abayindi bagamba babaleekaanira hatunoonye kifo kyasobola n'okuteeka lugogo cricket over eyo nzibu kuba tetulabayo agenda kutegeka wayinza obbaayo abalokole naye kyabaakola bw'aba agambye wanda world ateekeyo tulabe abaana be bano kijja kukola bulungi obutagambye twagala nnyo ateekeyo nalye niwaabazza ajje ave mu kwetiiririra amaanyi agayina ng'era bw'ayogeza amaanyi kuba kati olaba amaanyi agalina n'abaana abatukulembera bennyini ajja akwatemu tulabe yasimbasimbawo okuba pulezidenti ne tulabe ajje bw'ebitabo bwe biba awajje naye kisajja kitegeera tuli mu 223 tuli 23 24 25 tuddayo 26 emyaka esatu emyaka esatu gimumala okubeera nti bwakubirira macuwa baba yakoma mu siniya 2 jjukira bano bamacuwa osoma omwaka gumugumu n'otuula yuneebu difula y'oluzungu eddifula byonna byebimu difula osobola okugendayo ng'ogenze kuyitirawo ku macuwa difula osobola okugendayo ng'ogenze kuyiga kuwandiika difula osobola okugendayo ng'ogenze kuyiga luzungu nga dirisa kenzo yo difula osoma kimu specializinga eba specialization mu kyowulira aba yagala lulimi lwa kulujjamu bukalubo nga dirisa kenzo abwegeza nga gundi fulu figa wayina obuzibu please nekyuka mu please butereevu bw'aba ayagala okujja eyo mu kamwa omanye abataasoma baba ne mu kamwa oteekemu ero difula ekuyambako basoba bakuwa n'akagonza okateekako bwe kati kabanga kayibukana akagaati k'abakatuliki ekagonza okitegedde olulimi ne lugonda gonna n'obanga osobola pronouncing ebigambo mu butuufu bwabyo butereevu naye ng'alien skin twagala ajje bwe biba byabufuzi ajje kuba alina eddembe litamugibwako ssemateeka ng'era ne Bobi Wine bwe yavaayo n'akola ki n'atandika okutembeeta ensonga z'abantu alien skin bw'aba opposition nga kwajjira nga fuupu kubeera teba gavumenti atandike n'okucekingamuko ku gavumenti ye kyagamba talina byekola bitatambula bulungi ndaba olumu agicekingamu awo alina waagiweeramu naawe omukulu mukulu naye atukuttemu nnyo naye nange kanje nkwatemu aba adalimba okukukwatamu kiki ky'oba ogezaako okugjayo twagala kuba opposition wa kibiina ky'opposition mukulembeze ono gwe tulina ng'ayagala entebe ye amucekingemuko fupu nakyo kibiina ky'opposition mwami Muzeveni ayagala entebe omulabira ddala nga era ng'omulaba akomawo n'olaba muhoozi naye ajagala olabira omuntu ng'ayagala entebe olaba muhoozi kasi omuntu atandika okutambula ne mukyala we buli waabeera kuba nalabye mukyala we ayina gye yagenzeeyo akubiriza bazimbe essomero bwakutta abantu wali omulabyeko ddi mukyala nenaku zino atambula ne Mrs Muhoozi abeerawo ate abakyala be balina se ey'amaanyi omukyala yasooka okuga anti yatukuteekamu kasunda baasi gye buva ne gye bwenkana omukyala ayagala obukulembeze osinga omwami olw'ensonga nti omwami bw'afuna nti ye pulezidenti w'eggwanga lino omukyala aba first lady omanyi kyekitegeeza bw'aba nti ye kabaka omukyala afunirawo erya Nnaabagereka bw'aba nga ye kyabazinga ise bantu omukyala afunirawo ine bantu bw'aba nga ye king omukyala automatically abaani aba queen kyekino mbw ate ekiri emagere mbu gundi ebyana byagamba mutwata Bobi Wine ayagala entebe naye Babbe ayagala entebe mbu yeyaleeta n'okuba gisa ekitebe yekyuba gisa ekyo akituulamu ekiro n'atuuza anti kakakiri bwekiti si basuubi va ku basuubi gwe va mu byasuubi tokkakkanya mukyalo oli mukyala munene atuuza ba alina tiimu Babbi emukyalirako buli wiiki eno gyagwirira ebyalaani
anti timu Bobi ekola ebintu bingi nnyo kakati abakyazaako oba mu weekend eyo ajjukira Bobi Wine kati naye bw'akyaza abagenyi magere kyatuula ekitebe balina bibiri naye akyaza eriemu Bobi Wine no yali akyokyezza kakati naye n'akyaza ba timu Bobi naye n'akitula mu nga bw'atuula bw'akwata akatabo ng'omukulu kireka ngono be yatukola entebe eyagalibwa banna Mama Jana kakati President Muzeveni wamala okutuula n'ayogera mbwate ne Mama Jana ajja anti Mama Jana yajjanga kakati jjukira ye yajjanga ku byanjigiriza atujjukiza binatambula okusoma kuzzeemu kati ng'atuuza bonna abantu abagwa mu ministry ya education and sports nga mukulu bw'atuuza baminisita be naye bw'atuula natanya ajula kuwuuta naye kawuji bannange entebe ano mujja kujja mutwasamire mutwogedde ku Bobi Wine tetwagala nnyo okubeera siriasi mu bulamu kuba sigo aleeta Museveni Mukama Katonda anaasala wajja mujjako ffe tuba twogera ebigambo byaffe tuba ku entertaining abantu we entertain twogera ebitusanyusizza ne twogera ku nsonga engeri zitambula betuba twogedde byonna bitu kuba gundi n'atuula wali mu Bobi ayagala entebe yasinga kyagula bwe bakugamba nti buli mabega wa musajja ali successful wabeerayo omukyala omukyala ekimuleetera okukola ennyo okupuushinga buba bugagga yaba asinga obwagala bwe buba bufuzi yaba asinga obwagala okitegeera kati Bobi era senga Bobi Wine tamuyina senga Bobi Wine yapondooka Megatron ko oli tugamba nti nobeera ngo subscribing liking tubere ngo sharinga kola muri agesika Muzere Megatron is my name stories weziri nyingi awo mugire mbere nga mulabako naffe tubere nga tuddamu amaanyi atukoma no stories endala nyingi nnyo tumva ku mukutu gwa Megatron oyo Alien Skin agamba agenda bera nga ajja yesimbe 226 naye agira ku kibiina FUP akabonero pike n'enkola wali bulungi nnyo nupu weri FUP weri nere mweri dipyo bayagoba biki nawe ufuna ekibiina mwogwa nange nyizo lete Joseph nokona katukomewo temuva